wagenda olenguze beeweddewo. Mu Uganda kanguze ekigambo kya Luzungu tuli anaraki. Tulina omukisa. Omuntu walwala kansa. Nze nagenda e Mulago wabangayo omusajja yakulyanga Cancer Institute bamuyitanga Omangino oba simanyi oba akyaliyo. Ekyali kintu ebiseera ebyo kyabazinga yali akafa naye specifically Dr. Suleiman Kigundo yali mulwadde nga bamutute South Africa. Bwe mbuuza Omangino akulya Cancer Institute nanga Dr. Kigundo agenze naye ali ku stage esembayo nti South Africa tebasobola kuzza bulamu bwe nanga nange nsomesa nno nayo ne mu ddwaliro lyabwe olumu ngendayo okujanjaba kansa nti ne wano mbadde nsobola okumumanagingirawo naye nga Abaganda bwe bagamba nti asiika obulamu. Kansa yangamba naddala ow'abaana kansa asinga obungi awona baba bamulabye bukyayi ne bamujanjaba. Obuzibu bwe twafuna mu Uganda bwe twali tuteekwa okwekalakaasa okwasooka tetwekalakaasa. Katutandise okwekalakaasa nga kansa ali ku stage 4. Kasita baatugamba nti mukulu wange Haji Kyanjo kansa atuuse ku stage 4 ebintu ne bizibuwala. Era nze nali ng'akomyewo okuva e India agende waka Haji ati naŋŋamba nti baŋŋambye nti Haji mumuzzeeyo buli kyayagala okulya mu kimuwe. Abazungu bagiyita palliative care nga ebyekisawo bye basobola okukola biweddeyo naye olwokuba si bibagyamu omwoyo ne baga nti kati mulabirire mpaka nannyini mwoyo waanaakola ki bw'anaagunona. Tusemberedde okutuuka nannyini mwoyo waananonera omwoyo gwa Uganda wangi tusemberedde nannyini Mungu waanagiramu Uganda omwoyo alimawuti ajje olw'okuba ensi tezifanga bantu ekigamba nga abantu b'ekira. Somalia yali nsi y'amaanyi n'erumba ne Ethiopia n'eyita Cuba egiyambe nga Somalia egitta naye kati Somalia Katonda yagikulamu omwoyo. Libya waliyo gavumenti oba 3 omwoyo Katonda yagutwala. Sudan ne sawa ya leero abaali abamu balwana. Ekibuga Khartoum omwoyo bagunona Katonda yagutwala. Ekibuga Khartoum ensi z'omu Africa wezifunira obwetwaze mu 1960 Khartoum yali esinga Brussels ng'evuganya London. Kati olwaleero buli kizimba bena kawoteri kabwaka kalungi ennyo akeeru byonna babikubye ku ttaka. Ensi Katonda omwoyo gwa Sudan yagutwala. Uganda ndwadde kansa ku stage 4 alimawuti ejakonkonaka alabe banateranga nga bwe bagamba mukulu wange Kyanjo ne bagamba ajja tumuzzeeyo eka mumulabirire paka Katonda lwanamutwala ajja tinamuzza ne tulinda Mungu kumutwala nsaba Allah asasire Kyanjo. Kati Uganda aweeri tulinze mwoyo gutwala. Museveni buli kyosobola okukola abantu mu ngeri y'okujooga akikoze. N'alonda Kabiitewe namuga kati gwe minisita w'ebyenjigiriza. Kabiitewe nga teyasoma kintu sikyogera nga nkinamu okubuusabuusa kuba nze ku mukolo ogwe batutikira eddiguli batutika olunaku lumu ne Janet Kataha nenga Kataha Makerere yayingira tayina bisaanizo nga wala mutabani wa Amini bwe yakeera ku nkyana aga njagala kusoma Makerere najja n'ayingira n'agansula na mu Lumumba ate n'atimbya ba specials abandi akaziwa baali basoma. Owa Museveni kye yasinga enjawukana ya Museveni na Amini. Museveni yakola ebintu bimu nga Amini naye n'abiteekako n'ebiwandiiko ne bibifaananya ng'ebituufu. Kati Kataha baamuadmitinga baamuwa okusoma eddiguli ya busomesa ng'abasomesa abagisoma teka okuba nga olina subject 2 ez'okusomesa abaana mu kiraasi. Either oli musomesa wa history na geography, oli musomesa wa math na biology. Njagala omukungu wa gavumenti yenna ajja wano mubuuze nti Kataha bwe bamutwala okusomesa nga omuntu eyakuguka mu byenjigiriza asomesa subject ki. Funayo omukungu wa gavumenti yenna omuleete wano kabeere mukama wange mukulu waffe taata waffe Jesse Muyingo muleete wano mugambe nti Kataha mukyala wa Museveni yayingire Makerere n'akola eddiguli ya busomesa naye olwaleero bamuwa okusomesa asomesa musomo ki. Oli okola ebigambo ebitamukalire ku matama. Kanonye Muyingo. Kakati kyenkugamba nti tuli mu cancer stage 4
Museveni yakera ku nkyana na mukyala we Kabiite namugaa gwo okulira ebyenjigiriza. N'amala n'alonda mutabani we namugaa gwo okulira ebyamagye. N'alonda muto we Salim Musale, n'alonda omuvubuka eyawasa muwala we Lwabwogo gwo okulira ebyokutwala ebintu bya Uganda ebweru ebitu n'okusomesa abantu okunywa kaawa. Salim Musale gwe presidential gwe muwabuzi wange ku kino family yonna ne gwawo. Mwanyina wa Museveni Juliet Kajubiri namugaa gwo okulira vice chairman w'ogaba emirimu mu Uganda. Kati ebyo byonna teriyo wano muntu yali ajozeeko bantu n'atuuka ku ekyo ng'abawaka bonna. Kaboyo Alice yaleranga Muhoozi nga Museveni ali mu buwanganguse e Tanzania n'anoonya ekirabo ekyokumwa namugaa kati gwe minisita akulakulanya abantu b'e Luweero. Bonna family bakera ku nkyani dadi nze mpabwa Bank of Uganda nti akankuwe kino. Ebiseera ebyo ffe twayita abantu okwekalakaasa ne batajja ne tubatumako n'okwekalakaasa okwangu. Nali najja nankumbi awo ne magamba nti enkya buli omwaggalewo tiwabajja kukola. Agaba Besigye na petrol station ensambya yagenda kufaafuna ssente tebeekalakaasa kugyako abeekasese ne Lukunjiri. Kati tusse wano olwaleero bye tugenda okusasulira. E Makerere mukyala wa Museveni yakwata omuvubuka eyawasa muwala we gwe bayita Kalugire yakulira appointments committee. Ekikyala tebakyakulonda Makerere bagamba nti oyinza okukumamu abaana omuliro okwekalakaasa. Kubanga ebyenjigiriza abaana university lwife twagenda kukalakasa abaana e Makerere nga basibira Wandegeya. Wewe waliwo Kayunga yansanga ndi Makerere nga nze chairman wa Professor Nabudere yali azze kwogera ku musomo ku byobuwangwa. Nze nali chairman wa session. Naye nibaga nti Kayunga batandise okwekalakaasa. Emmotoka z'amagye zasooka kuyingira Makerere tali kwekalakaasa. Baga abaana bayinza okufuluma ne bagalawo gate ne baziparking omu. Kati olwaleero mukyala wa Museveni yakulya ebyenjigiriza abaana walayo Makerere nti bafuluma. Amagye mutabani yagakulira abuuzabuuza dadi tukubire Wandegeya tukubire nga wali ku UBC ngamba bembwezo naga nti abo yagamba you are playing with fire buli kimu akiraba kiri wansi we wa mikono gye. Kakati okwekalakaasa kye kizibu kye kwabadde kugenda okusookerako okusisinkana nti eggwanga we twali tuteeka okulwanira tetwalwanirawo omulwadde kansa Katonda teyasobozesa kumulaba nga yakatandika. Bino byombuuziza Anita Amongo ne bona amugyawo mu ripooti gomanyi nti ya Cooperative Society abaali ya Sene ne Salim Musale mwali bamuwa biliyoni emu kuza ankole. Naye bagenda kukwata ba MPs babamalireyo bano tebakwatwako. Kati agenda okwekalakaasa njala kwebaza abavubuka abeewaddeyo kubanga mu Uganda si kyangu omuntu gwogenda okwekalakaasa. E Kenya abamagye ne poliisi basooka nga tebana kuba kunyama nga basindika ne bakusindika mu mugongo. Naye wano Museveni yakugambye you are playing with fire. Museveni musi mutemu era bino yadde abyetegesa atamumanyi yabatamanyi kyagenze kuba kubanga omaliridde saagala kumala mu bantu maanyi ensonga njagala bategeere butegeezi kyebazanya nakyo nti bw'oba ogenda nga weewadde e Sudan Bashir omujjako abaali bakulemedde okwekalakaasa abaali bakyali era nze sitya nti bweba nopusi ekulembedde ba FDC bakwekalakaasa tekusoboka kusobokera ddala nga tekuliko kibiina ky'ebyobufuzi kulembere kasambera nga muli bamalirivu. Sudan bakuba abakyala abasooka baali 8 ne basula mu River Nile naye nga abantu basonga busonzi nga bamalirivu. Besigye Lumya tugamba twali na muwongo nga baana baga Dr. Kati uli musirikale w'amagye tuwe mundu tuba tuliyo enkuba neefuuyirya ne badduka n'aseka naga abagala emundu baabo badduse enkuba kyatuula mu Uganda wano nti abagala emundu bagende mu nsiko enkuba olufuuyiridde batulise kulaale naga bagala kukyusa gavumenti ensonga obumalirivu buteekwa okubanga busingako awo ogumye ekiri kye nagambye ffe abasiraamu okutya okufa tukutya naye tetutya ate kututta kuba kijja kubaawo ebyawukana okutya okufa n'obutatya kutta byanjawulo kyova neweera mmotoka yakakola ne kagwa okutamya omutwe nga tekagenda gwagulu ku mutono ekyabutonde okutya okufa. So n'olwekyo okwekalakaasa nze nkubaddemu njala abaana beebaza bonna abakwetabyemu n'okusaasira abafunidemu obuzibu ng'eggwanga tulina okufuna obumalirivu obusingako buno
otherwise katugenda ziri ensi bwe ziri. Ensonga eyekalakasa ey'obuli bw'enguzi kode ebintu bisatu okwekalakasa ensonga ne response. Ensonga eyekalakasa ey'obuli bw'enguzi ntuufu naye abantu nze ndowooza abaagibaze ebirungo bibukyabulamu kubanga ate naddala ffe abali mu opposition mugyeko ono Brandon tuka okwegendereza nnyo. Nze buli kyengenda okukola nze ndi musiraamu ne mulimu akulembera eswala nga asiimirira amabega we kati kamatiswala kati nga mubaje yakulembedde asiimirira mugongo gwe siraamu nno ati ngaye nti kati bw'aba kati kama tiswala mubaje n'akulembera kati kamatiswala nga mulinda ng'eggwako nga nange ensaala eyange kati mubaje yakulembedde okulwanyisa corruption Museveni yeewolera buli lunaku n'asoma lisiti nga ngenda kubafiirako. Ntya nnyo okuyimirira mugongo gwa mubajje nga ngenda kusaala ne luno olutalo omanyi Museveni akeerawo nakukwewolera bananga nyina kyenkwa ne bano baanawe baga nti tugende tuyambeko pulezidenti n'agamba etteeka lya Uganda okuva mu constitution terikkiriza kusiba pulezidenti oba Museveni oba omulala anaddako. Singa lyali likkiriza Museveni alina okusooka mu kaduukulu banita amongo ne bagoberera yateeka okuba A1 kakati ba A2 bana abanita amongo wanaabani naye A1 abaagala okwekalakasa eti baga nti bali wamu tulwanira wamu nti mulwanyisa buli bwanguzi naye mulwana ne Museveni oli naaga nti president sewo wange bwagamba tuli naawe tulwanyisa obuli bwekuyambako ye Museveni akimanyi bulungi okusinga kye bamugamba nti actually balwanyisa nzi kasoga obuli bwenguzi Museveni directly amanya mugamba nze response yeyo yennyini yategedde nti ye gwe bagamba bano abalala bano olwo wa radio yambuza ne mugamba nti ebitooke bwe birwana banana wilt disease endagala zitandika okwengera atabimanyi okufanana ne kansa nga afuna awagala kaso salako ndagala nga amanye ekitooke kiwonye kase ekitooke kirwala banana wilt disease obulwadde bw'ebitooke olina kuwagala nsululu na nkumbi kukisigulayo so sikusala ndagala kati bano nti amongo ndagala ezo ekirwadde kye kino bakiyita Yoweri Museveni kye muteeka okukwata ebitiiyo n'enkumbi n'ensuululu mukisimule mu ttaka bwe munaaga ndi musaleko endagala era ezinajjanga nazo zengera bagamba ani amongo must go oyo agende olwagala osobola otusaala n'olubisa naye enguzi eweddewo ekikolo ky'enguzi nga tokisimudde mu ttaka ekanaashuwayo onajja kugenda n'omulala gye kyova olaba buli lunaku abantu be basiba nayinda amongo tannaba bano basiba bano baminisa babbi amabaati bano baani ye enkola ya Museveni gye yateeka mu Uganda kanzije 89.2 FM